abantu nga bano betukolagana nabo aba personalaga ffenna tukiraba nti omutindo gwa liigi Star Times Uganda Premier League gwenda gweyongerako buli kaseera. Ekyokulabirako ekiriwo olaba ttiimu y'eggwanga esamba emipiira egy'okusunsulamu anaagenda mu competition ne kata. Very soon, if all goes well, tugenda kulaba na oluvannyuma lwa season nga tulina ebirabo ebigenda kuweebwa abasambi n'abacoaches oba coach wana abanywedde banaabwe mu akendo. So olwaleero twongezza ku ssente zetuteeka mu muzannyo mu Uganda Premier League. Myaka 3 mabega twateekamu milioni 405. Guno mwaka tugambye tugenda kudabolinga tugifuula 1 billion so that league esobole okugenda mu maaso, league esobole okubeera nga ebiri more exciting so that it can be able to attract more funds.